Kyetwayagaliza embazzi kibuyaga asudde. This is the day the Lord has made. Bannayuganda mwenna baaniriza akawungezi ka leero n'essanyu obbagamba olunaku mulindwa lulabika lutuuse ng'abantu Africa travel egenda kuba ebatuukako e Dubai. Bangi nnyo mbadde musa abantu Africa ejje Dubai, ejje Abu Dhabi, ejje Qatar, e Doha, ejje Kuwait. Twasazeewo ffenna tujja ku meeting e Dubai. Tujjaawo twogere ku bintu by'okutambula. Omuntu asobodde ate okuva e Dubai okutuukako mu America. Omuntu asobodde ate okuva e Dubai okutundako e Canada. Era biki ebiriyo byasobola okulabayo ne byasobola okuvumbula. Oba ogenda e Germany biki ebiriyo byasobola okulabako n'okuvumbula. N'olw'ensonga eyo ennaku zaffe nga 17 tugenda kuba tutuuse e Dubai, tugenda kumala ennaku 5. Twagala tujje tumiitinge bannayuganda n'abantu baffe ab'ensi endala abaagala okutambula okukyusa ku bulamu muve